nange ntwala omukisa guno okutegeeza omuntu yenna awulira olulimi lwenjogereramu nga tali ku ddiini ya busiraamu, senga anaafa ng'afiiridde ku butali busiraamu nga takkiriza obubaka bwa nabbi Muhammad, agenda kubeera mu bantu b'omu muliro lunaku lw'enkomerero. Kyekimukakatako buli yenna awulira olulimi lwenjogeramu, kimukakatako kugoberera nabbi oyo yatumibwa ow'enkomerero mu bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Balamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda mwenna ab'omu nnyumba ey'okukkiriza. Kaakati njagala tuyambe baganda baffe bambi. Nze nange olumba nkwasa ennaku n'ekisa, kubanga ekintu bakyagala era bakifaako bakirwanirira, newankubadde ng'ekintu kye balwanirira bambi kibaswaza buswaza. Kati sheeko okuggyako nga munoonya ntondo, naye awatali ekyo mwandyesonyiye okugamba abakristaayo okuleka Yesu bagoberere Muhammadi. Ngenda kuwa ensonga zange era naawe ozirabe nga mu butuufu zirimu eggumba. Ensonga esooka, omuntu gw'otugamba okugoberera Muhammadi yennyini, mu ssula ya 46 aya ey'omwenda, Muhammadi yagamba nti sirinze asoose mu babaka ba Allah, era sigoberera wabula ekyo kyokka ekintumiddwa. N'agamba nti simanyi kigenda kunkolwako newankubadde ekigenda okukolwa ku mmwe. Kati ekyo kifaanana nga emmotoka ng'eri ku luguudo, ng'oyagala ekutwaleko Masaka, ekutwaleko eggulu oba awantu wonna. Dereeva n'akugamba nti otuula mu mmotoka eno, naye simanyi oba eneetuuka oba teetuuke. Kati kiba kya buwumbatuutu oba kya butategeera bw'osigala ng'otudde mu mmotoka eyo n'osiba n'omusipi ng'omusajja akugambye nze kennyini avuga emmotoka eno, simanyi oba etutuusa oba teetutuuse. Kati waliwo Mukama waffe Yesu, ono gwe mutayagala kuwulira, agamba mu kitabo kya Yokaana essuula ey'e14 n'olunyiriri olusooka, n'agamba nti omutima gwammwe guleme kweraliikirira. Mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibadde mbagambye, neeraba ŋŋenda kuteekateeka ebifo, ŋŋenda kukomawo mbatwale gye ndi nammwe mubeere eyo. Kati ono omusajja gwe tubagamba Yesu, ye bassebo ne bannyabe, ebintu bye si byakuteebereza, ebintu bye bya bukakafu. Tuyina obukakafu obukwatikako. Mukama waffe ebigambo nga biva mu kamwa ke ng'akakasa nti omuntu yenna bw'amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Simanyi okitegedde? Muhammadi n'atakomaawo mu ssuula eya 39 gye bayita surati Zumara ya 39 aya ya 33 ne bamugamba nti wange gwe Muhammadi, innaka mayitun, mazima ogenda kufa, wa innahum mayituuna, n'abo bonna abakugoberera nabo baffe, thumma oluvannyuma mugenda kuyimirira maaso ga Allah mutandike okutootoogana, mutandike okuwozaganya. Wagenda kubaayo okuwoza nga muwoza wakati w'abasiraamu ne Muhammadi, mugenda kuwoza. Kati tetusobola kukwata bulamu bwaffe tubwesigisa omuntu afaanana bw'atyo. Bassebo ne bannyabo, ffe okubeera abakristaayo, ffe okusalawo okulokoka si kwejalabya. Tetuli mu kwejalabya. Naffe twandyagadde tubeere abasiraamu, tubeere mu bulamu obw'okweyagala ku nsi, tuwase abakazi bangi nga bwe mubawasa, tulye emiceere, tukole ebintu nga bwe mubikola, tusamire, tuzimbe amasabo, nga bwe mubikola. Naye byonna tubireka kubanga tuyina ekiruubirirwa. Kati bagambye mugenda kutootoogana. Kati Yesu Kristo ye n'ayogera mu kitabo kya Yokaana, wandiika bulungi sheeke, ennyiriri zino zigenda kuyamba mu kiseera kyo eky'eddembe ozisome. Yokaana essuula ey'e11 olunyiriri olwa 24 n' 25. Yesu n'agamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Omuntu yenna bw'anzikiriza newankubadde ng'afudde agenda kuba mulamu. Wulira ekigambo ekyo, omuntu yenna bw'anzikiriza newankubadde ng'afudde agenda kuba mulamu.
na buli mulamu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Yesu n'abuuza nti okkiriza ekyo? Bwe boogera ku bulamu teboogera ku bulamu buno obuggwawo, boogera ku bulamu obutaggwawo. Bassebo ne bannyaba bampuliriza, ekyaleeta Mukama waffe Yesu teyajja kutuwa bintu biggwawo, yajja kutuwa bitaggwawo, yajja kutuwa kye tutasobola kufuna mu nsi nga bwe bulamu obutaggwawo. Tetusobola kuleka muntu afaanana bw'atyo. Singa ebigambo by'oyogera ebya Muhammad nga byali bitaasa, byandisookedde ku nnabbi yennyini. Nzize embuuza n'olwaleero mbuuza, mumpeeyo aya emu yokka okuva mu Qur'an oba kale mu hadisi z'omutume sallallahu alaihi wasallama nga ziraga nti Muhammad ali mu kifo ky'okwesiima. Teziriiyo, tewaliiwo bukakafu, tewaliiwo biwandiiko bikalu ebikakasa nti Muhammad ali mu kifo ky'okwesiima. Kati nga tonnaba kukaka bantu, tonnabaagazisa kuyingira mu kintu kyo, sooka obalage yakireeta ali ludda wa. Kubanga singa ali mu kifo ky'okwesiima, lwaki wanditutte akaseera okumwegayirira abamusonyiwa asonyiibwe? Buli lunaku mwe mumusabira, ayi Allah saasira mutume, musaasire bambi tukwegayidde musaasire, n'ekibiina kye n'ennyumba ye gisaasire nga bwe wasaasira Ibulayimu n'ennyumba ya Ibulayimu. Buli lunaku musaba emirundi 5. Kati kyandibasabisizza bw'aba mu kwesiima. Kati bw'abanga Allah emyaka 10 n'okusoba tasaasiranga mutume we, kati ate gwe omusiraamu w'e Masaka, ate gwe omusiraamu andaba, omusiraamu w'Ekigogwa gwandaba, omusiraamu w'e Nakasero gwandaba ku TikTok, gwandaba ku Facebook, gwandaba ku YouTube, gwe bayasharingidde video. Bwe kibanga mutume alina n'abamusabira tasonyiibwanga, kati ate gwe ninamwe mukimanyi bulungi ti Yesu Kristo ali mu ggulu, era ne bw'obuuza omusiraamu omuto n'omubuuza Yesu ali ludda wa, musonga mu ggulu. Temusobola kusonga wantu wonna kubanga mukimanyi nti Yesu ali mu ggulu. Yesu ali mu ggulu. Era yayogera mu Yokaana 14:6 n'aga nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kati tetusobola kuleka kkubo nga mwe buli lunaku musaba ne mugayi ihdina siratal mustaqima, ayi Allah tuluŋŋamye mu kkubo eggolokofu. Ekigambo ekyo lwakuba nti mwe temwetegereza muyimba biyimbe, naye ekigambo ekyo tuluŋŋamye ihdina siratal mustaqima kitegeeza muli mu masaŋŋanzira, temumanyi wa kukwata, temumanyi wa kudda. Naye Mukama waffe ayogera ebigambo by'ekisanaga nti nze kkubo, anna siratwa wal haqqa, n'amazima, wal ayati, n'obulamu. Oyagala obulamu, obulamu buli mu Yesu. N'olwekyo muve mu katemba ab'emikwano, tuleme kuzanyisa bulamu bwaffe, tuleme kuzanyisa bulamu, tuleme kulowooza nti obulamu obutaggwa buli mu kwambala kanzu njeru, tuleme kulowooza nti obulamu obutaggwa buli mu kwewombeeka, tuleme kulowooza nti obulamu obutaggwawo buli mu kukuza kirevu. Ne bakuga nti okukuza ekirevu oli munnaddiini. Ekirevu osobola okikuza nga tolina na ddiini, olina musamize, kubanga Katonda yatonda ebirevu nga kwebiri just butabisala ne bikula. Kyekyokka baleme kulowooza nti obulamu obutaggwawo buli mu kutema mpale. Empale osobola obutagitema naye ng'omutima gwo mubi. Osobola okutema empale n'etuuka mu bukongovule naye ng'omutima gwo mubi. Osobola okwambala ekkanzu enjeru alhakamisi naye ng'omutima gwo mubi. Ki ekisobola okutereeza omuntu ow'omunda? Kwe kukkiriza Kristo n'ayingira mu bulamu obwo. Bassebo ne bannyabo mbeegayiridde, tuleme kubalaatira mu bulamu. Bino bye mulaba bye babalaata, ebintu ebyo bassebo ne bannyabo bitwala obulamu. Tuleme kubalaatira mu bulamu. Bino babalowoozesa nti omuntu ajja kujja ng'omaze okufa, ajja akusabire, essaala ekuggyeyo awabi, ekutwale mu bulamu obutaggwawo. Okwo kubalaata. Teekawo enkolaganayo ne Katonda ng'okyali mulamu. Ogiteekawo otya? Nga okkiriza okuyita mu lutindo olwateekebwawo.
Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiriri lwa 5. Yesu ye mutabaganya w'abantu ne Katonda. Ye mutabaganya, tewali mutabaganya mulala. Taliiwo okunaaba amazzi emirundi 5 ne weesiimula mu mutwe n'onaaba mu nnyindo nga n'oteeka mu kamwa nga bw'owanda, ekyo tekikutabaganya ne Katonda. Bino katemba gwe mubeeramu oyo simanyi nze naaba emabega. Okunaaba emabega kirungi naye tekikutabaganya ne Katonda, kikutaasa kuunya okw'omubiri. Bino bye mulowooza nti omuntu bw'afa ne mumunyiga ne mumujja mu kazambi nti ekyo kimuyamba. Nedda, kazambi munyiga wa mu lubuto, naye omwoyo guba gwagenze dda. Ab'emikwano, mutabagane ne Katonda nga mukyali balamu. Omutabaganya si mulala, omutabaganya ye Kristo Yesu Mukama waffe. Ebigambo bino mbyogera naye bigenda kufuukira obujulizi ku lunaku lw'enkomerero. Bigenda kufuukira nga tokyalina kyakuddamu. Naye leero okyalina omukisa gwe omulamu. Tabagana ne Katonda wo ng'okyali mulamu. Va mu katemba, nkugambye, va mu katemba w'eddiini, va mu katemba w'okulwana. Ffe tuli bangi, Katonda tagenda na bangi. Katonda agenda na bituufu, tagenda na bingi. Singa kyali ekyo Sodoma ne Gomora teyandizikiridde. Singa Katonda yali agenda na bangi, lwaki yandiwonyeza emyoyo 9 mu mataba n'azikiriza ensi yonna? Katonda tatambula na bangi. Bino byobeereyo, ffe eddiini yaffe esinga naye gwe ng'omuntu oli otya? Ekyo kyenziza okugamba. Tabagana ne Katonda wo ng'oli mulamu. Mu linnya